manyeto kati mwe mwabatuusa munja bwe ne batuula ne babeerabira batwala no bagenda bujja babasaba akalulu babagamba Museveni mubi biki babagamba corruption biki biboogera ebintu byonna ebyogerwako naye mwe nga tebo tebaboogerako embeera zimulimu tebazoogerako baagala kwekakasa mwekalakaase bakuba ebifaananyi bigende ebweru babawe kasente naye kasente bakabatuusa so nze ndi musanyufu okulaba ngu tutuuse bano bwe tuli njagala kwebaza Namata era bwetuwulizeemu mwebereremu mwagire Pulezidenti Museveni n'amakulu musobola okukajjayo era nze nga mbakakasa nindiridde kulayira ddira 25. Museveni oye! Coalition oye! Coalition oye! Kone nga sibawulira amanya n'eddoboozi bampita Kimuli Ramadhan direct councillor owa Bwayise 1 mu Kawempe division. Nagenda mu Kabulu nembayisa bubi era ngenda kubayisa era bubi neera Museveni wangenda okukola ki? Museveni byabanga webale tukwatako mpulidde amawulire amalungi olwaleero nti ka message kwekali tukalidde emyaka egi mwebale nnyo. Sebongera bwengani nti Mwanyi zooni erimu ebizibu bingi nga Katanga ghetto si kuwolako ka ssente ebizibu bingi byetulina tetusaba sebo tukwatizeeko nkimanyi bulungi ti Mwanyi zooni oba wandegera parish ye parish eya NRM newankubadde twafuna obuzibu obw'abantu okutaataaganya otuwamba naye mmanyi bulungi ffenna tujjudde NRM era tugitambuza bulungi. Yasoma lwatuuza mu State House wano wooli nga bwe watuyise okujja okuwa obujulizi tiwajja gye tuli ne Pulezidenti akitegeere nti wajjako ssebo gye tuli twagala okwebaza. Ate mmanyi bulungi ssebo nti NRM yeekuzizza abantu bano era beetaaga okujja n'okuyamba. Njagala okwebaza mu kitundu mwembeera nga kyamani wa NRM era mpuliramu abantu abayitaayitamu n'abako bafunyeeyo nakyo twagala okikwebaza. Webalinyobanyinasebo baffe ne bagamba bafunye sente twakusaba tusobola kukola sente z'abamemba n'otuwa sente zatandika twalaga n'abantu 30 ne bajjuza fune tubawola sente tubawa okuva ku mitwalo 10 mpaka ku mitwalo nawette mpolampola bwe bajjanga abazza okuva mu Gwokuna twongerako abantu ne babeera 47 tusobola okukola akasente ako. Jjukira kano tukafunye lwaleero twetukozesa kali akaki akatono. Sebo kyenkugamba nti ne tunaaba omulamwa nga gwali gw'amaanyi nnyo twasomesa abantu okulekera okugenda bamanerendo okwewolayo ssente era abantu abo bakitegeera ne babeera bagumiikiriza naye mbaga tunasinkana Mukama ojja kumutegeeza ssente ntono ze tulina ku akawunti yaffe era tuzirina ku akawunti yaffe naye ng'ate omuntu oba omuwadde emitwalo 5 n'aziza myezi 4 asigala awulira bulungi nga naye tewali omuntu agenda mukonkona alereda abantu basatu oba buli lunaku obaola omuntu anajja ku muno n'ayimirira nolowooza akolawo ki kumbaze kukima ssente naye gwasa batazigira ati tazirina. Ssebo okusaba Mukama wange okkirize otwongere ssente